abanayingira okuva ssaawa emu paka ssaawa 8 bagenda kuyingira omutwalo gumu olw'ensonga nti principal Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine erinnya lyakozesa mu kuyimba yabongereddeko 50,000 oluvannyuma lw'okummanja ebbanga eddene ate nga sisobola mujemera naye layini ssaawa 8 bizikusanga mu layini beppa omutwalo gumu n'ekitundu ng'ogujja mu nsawo yo naye ng'okuva ku ssaawa emu mpaka okuva ssaawa emu ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ez'emisana omutwalo gumu n'ekitundu okusaba kwa Kyagulanyi okumusasula ebbanja lye eri abawagizi be eddoboozi lye omulanga gwe nguzeemu 5 ze nzikiriza naye ankubye nnyo kubanga abantu bagenda kubeera bangi nnyo tebali kyakukola kubanga ebbanja lye kalikoza amagoba yampa akamyu n'amaliriza atutte ente naye tebali kyakukola bannayuganda mwenna enkuuka y'omulundi guno bagita tobongoota Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abongereddeko 50,000 bayigenda okuyingira ku ssaawa emu paka ssaawa 8 ekyo kiwedde aboogera ebigambo byammwe mu byogere ekyo kikonfamingiddwa kuva 8 kudda waggulu atalina gumu kitundu aba tagenda kulaba nkuuka tobongoota nvudde mu kamera olunaku olwaleero tubadde kuzimu ku nteekateeka ezisembayo eza enkuuka tobongoota wano mu Lubiri e Mengo nga tulina ebitongole byonna ebya security tulina city tulina military tulina police tulina amagye n'ebitongole ebirala diso piso byonna bibadde wano olwaleero okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi nga 31 tujja kubeera lwa Sande eno nti abantu bajja bulungi n'ebyabwe ate ne baddayo nabyo ate nga bafunye essanyu eriggalawo omwaka ate n'eriggulawo omwaka n'omutanda waabwe baanaaba asiimye okubeera nabo olunaku lw'Essande nga 31 naye enteekateeka tuzimaze okulaba emiryango abantu banayingira batya abagenyi abakulu bagenda kuyingira batya ab'ebintu mulina okuyingira ennaku z'omwezi nga 3 nga muli munda kubanga 31st muyinza obutafuna mukisa kuyingira kubanga security y'omulundi guno egenda kubeera tight olw'ensonga nti n'enkuuka tobongoota egenda kubeera ya byafaayo era egenda kuleeta abantu okuva ebule n'ebunaayira olw'ensonga nti enteekateeka ya njawulo okusinga za bulijjo ezze zibeerawo y'ensonga ebadde tuleese olwaleero naye nga meeting zikyagenda mu maaso ne meeting esembayo zijja kubeera za nnaku z'omwezi nga 3 okulangirira enteekateeka nga tuziggyeko engalo ate tulinda abantu abanajja mu nkuuka tobongoota nga 31 kyekituleese wano mu Lubiri e Mengo okulaba nti enteekateeka zonna zibeera taratibu zonna zibeera malidaadi okulaba nti buli muntu agenda okujja wano addayo nga bwe yazze nga takwatiddwa ku nsawo bano abatapapa bakwata mu nsawo z'abantu tetubeetaaga temutawaana okwetantala e Mengo kuba ku mulundi guno security yonna eweddeyo kuba gwe mukolo mukulu ogusinga mu ggwanga obunene era ne security zonna zituwadde obudde era twebaza poliisi n'amagye amaanyi ge batadde wano ku mukolo guno ogw'enkuuka balaze nti ddala Ssaabasajja Kabaka bamuwa ekitiibwa y'ensonga lwaki tuli mu nkuuka tuli mu Lubiri abagenda okubeera enkuuka 31 mu Lubiri nkuuka tobongoota tulambudde ekitisi ez'enjawulo n'okulambula ebifo eby'enjawulo abantu bagenda kuyitawa abali ku invitation n'abalala bagenda okujjamu abagenyi ab'ebitiibwa abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebitiibwa bagenda kuyita ku main gate ye Wankaaki n'abagenyi bonna abakaadi abayitiddwa mugenda kuyitira ku gate ya main gate ye Wankaaki ne parking eri awo wansi ku mukono oba oveere omukono ogwa kkono awo bagenda okupaakinga abagenyi abayite kakati ate ku gate ey'omu Ndeeba ey'Ekibuye n'eno mu Mbuzi ezo zonna zigenda kubeera nzigule buli mulyango gwonna ku mulundi guno gw'omu Lubiri gwonna gugenda kubeera muggule tetugenda kuba mu nteekateeka eri enkadde ng'ate omulyango guli gumu kuba Olubiri lunene otambula mayiro nga 2-3 okutuuka ku gate ate endala ensonga lwaki tusazeewo ku mulundi guno olw'enteekateeka ne namungi w'omuntu agenda okubeera wano gate zonna tuziggudde wootuuka wonna oyingira buyingizi security wonna yataddewo dda walk-through okulaba nti buli ayingira talina kisi kyonna kyayingira kutuusa ku bulabe bwa muntu munne gate zonna nzigule ab'ebintu mugenda kuyitira ku gate ey'omu Ndeeba ye gate yokka eyingiza ebintu naye tubasaba okubeera safe ab'ebintu mujje ab'ebintu ebyokulya mujje ennaku z'omwezi nga 3 ennaku z'omwezi nga 3 ab'ebintu tubadde tubasaba mujje ku olwo muyingire 31 tetwagala mutaataaganyizibwe babagobere ebweru ndowooza ensonga nzoogedde
ebibuuzo biri ludda wa? Okuyingira ssente mmeka entuufu? Kaakati olunaku mpozi nga nsinziira ku TV zonna ezintunuulidde, mwenna media tubeebaza nnyo mwenna abakunze abantu okulaba nti omukolo guno gugenda kubeera abantu bonna bagutegedde, aba social media platform zonna mwebale nnyo okulaba nti mukoze kinene nnyo okulaba nti enkuuka eno ebeera mu byafaayo nti yenkuuka esinza okufuna talkability ku TikTok, Facebook, Twitter ne Instagram. Lozo oluzungu muluwulidde bulungi nnyo. Mwebale nnyo, ekyo mukikoze bulungi nnyo. Nammwe abalowooza nti mwogera amawulire agatali matuufu naye kati ngaffe abasoma publicity abaazaalibwa nga tugimanyi muba mulanga nkuuka. Mwebale nnyo, enkuuka mugiranze nnyo naye mulimu okuluna ekyenjawulo. Enkuuka abagenda okuyingira okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya nga Sendegeya Muhammad ng'agenda okusuka ku stage n'omukyala gwe bayita King Shiba n'omukunja ataseera bagenda okuggulawo enkuuka. Nze Luko Esigire era tukuŋŋaanidde wano mu Lubiri Emmengo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 ng'ekituleeseewo nga security kyekyokuba nti nno tutuula n'abakulu Emmengo nga kwotadde n'abategesi b'enkuuka, simanyi oba Kivulu oba Mikolo, naye nga buli omwaka guba guggwaako enkuuka ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 era nga abasecurity twetuula n'abakulu Emmengo nga kwotadde abategesi okuli CBS negutegedde omulala Abitex okuba nti nno tusala empenda ku butya bwe tugenda okukuuma abantu ku lunaku olwo. Era tukanyiza ku bintu bingi bye tusabye abategesi okuteeka mu nkola okulaba nti nno abantu ba bulijjo abayitiddwa nga kwotadde n'abagenyi abakulu abayimbi bayita mu lunaku olwo nga tewali n'omu afunye buzibu bwonna. Era nabo tubategeezezza tubawadde obweyamo bwaffe ku nsonga ya security ya traffic okulaba nti nno abantu bajja bba bayita mu Ring Road ono ku lunaku olwo nga tewali n'omu ataataganyizibwa kubanga bweri enkola tutera okuggala enguudo ezo olunaku olwo abantu babe nga basobola okutambula obulungi okuba nti bayingira ekibangirizi kino. Essaawa ez'okuyingira zoogeddwako era abategesi bajja bba bazibategeeza nga kwotadde ne ze tulina okukomako okuba nti nno tweyagalira mu Kivulu kino ekijja obbeera ng'ennaku z'omwezi 31 kijja yingira n'ennaku z'omwezi 1 kuba wajja bba aweera ne fireworks ku lunaku olwo. So tuli bamalirivu ng'ab'ebyokwerinda okuba nti no tuwa obukuumi era tusaba bonna abagenda okwenyigira mu Kivulu kino okugoberera ebiragiro ebigenda okuba nga biweebwa abaserikale baffe abali ku makubo aba traffic nga kwotadde n'abo bagenda obbeera ku points ez'enjawulo abantu be bagenda obba nga bayingirira. Tewali ajja kuba nga akkirizibwa okuyingira nga tasasudde tiketi nga talina tiketi emuyingiza, era abo bonna abanaaba bagezaako okukola effujjo okwagala oyingiza Ekivulu kino obwereere nabo bajja bba tubalemesa. So vaani zaffe zideployingiddwa ez'abaserikale omuli aba UPDF omuli aba poliisi abali mu ngoye eza bulijjo eza poliisi n'eza buyonjo era nga tuli beetegefu okulaba nti no tukwasizaako Obwakabaka nga kwotadde n'abategesi okulaba nti Ekivulu kino olunaku olwo kitambula bulungi nga tewali n'omu akirinnyeemu. Embeera yonna eriwo ey'obweraliikirivu eri mu ggwanga nga bwe mugimanyi ey'obutujju nayo tugyogeddeko ne tuteekawo ebirina okuba nti no bigobererwa era teri n'omu ajja kukkirizibwa kuyingira na kintu kyefaananyirizaako kisi oba ekiyinza obbeera eky'obulabe eri omuntu yenna mu kibangirizi kino. So n'olwekyo tuli beetegefu okukwatagana n'abantu bonna be tupulaninze nabo okulaba nti no tufuna olunaku olulungi ennaku z'omwezi 31 n'olumu. Mwebale.
After they have parked, they now walk to you. So ticketing cannot be what? Cannot be this side. I want you to come up slightly. Why don't we do what we did last year? You remember people came, they walked, then we divert them. They passed here. We cut off here. I think You see where the other school is, the other gate. We normally have a checkpoint there. After all of this, now last year we had more space this side. Remember we cut off people from going up. yeah. People were diverted here. You clear it, it is the most there is a lot of space for you. Then you can do your coasters, you can do anything that there. Hey, just slash there. That's wing. The way we did last year. So let us not take over. We want that this thing. Where do you want that setup? Wasana kusala. We go like this. Let me show you. After parking, they walk. They walk. Then we divert them all to you. Awangalo bali yangu. Yes. Now what you do, that is still okay. You see what? Yeah, it's still okay. But what I don't want After parking there, then you put up the setup. After checking and clearing. How do you see that? I have no problem. What I do not want is to mix ticketing and vehicles. No. So you can, if he fears that people can sneak here, then it's okay. You can set up this side. If they put a point here. Put a point here. No parking this side. No parking. But here, this road, this side. me, I will want this road to be clear. It's going. Whatever you do here, you can sell your tickets here, but this road must be what? Let's utilize this place for that business. So we check from somewhere. I will come back later and tell them what. But all cars must come. Cannot use it for parking. No, parking is here. Parking is this place. This side. You see where there are bushes. It has some. I think they demolished some old buildings. So It what is we are this side. saying, The we push parking cars area. this side. Then they sell tickets from somewhere here. Then I check before ticketing. All checkpoint must be done before. We've always been doing this. We put a point as a security check here. Engeri bamaze soloza. Yes. It's fine. There's no problem. After they get collections from down. There is not any activity outside the gate. It is inside. Then when the parking is full, do we have that fear? What happens? Traffic will cut off the parking. We can still improvise the other side down. Not this one, but down still. We have a very big space for that. Bigger space. Okay. Yeah, it's going to be clear down. Even this side. Yes. So you are living on the students. Yeah. Manager. Starting that one tomorrow. Yeah. Because this is the parking area. By Saturday, we're going to be